yabadde akaluka Nalukoola n'amaanyi g'abantu negamba amaanyi g'abantu ati gakoze ki ku mitwalo 19 ne bajja 3 batulimbyemu amaanyi twandigalabye nga singa babadde abalonzi baali emitwalo nga 7 naye nga obululu omutwalo gumu kakaaga gwe butabalwa nga Nalukoola yafuna obululu emitwalo 4 n'ekitundu nga bwoddira ogumu akakaaga n'ogugatta ku bwa Nambi akanaana era bukola 2-4 nga obusigadde obwakusinze Nalukoola buli mitwalo 2 n'ekitundu. I'm telling you tebandikazeemu nkiddamu singa Nalukoola yafuna emitwalo 5 n'ekitundu oba 6 Nambi n'afuna mutwalo gumu 12 ng'akaanya gumu kakaaga nti bw'ogatta ogumu akakaaga ne guno gibeera 8 ng'oli ayina 4 kitundu nga bwe bamusinze imagine gye bamusinze Nalukoola gikubisaamu emirundi 2 tebandikazeemu kuba baali gavumenti mukyala Nambi ne batukuwa guno ogumu akakaaga era oweze emitwalo 3 n'ekitundu ate omusajja yabadde kwena mmeka within a force nti okulonda kwalimu ebirumira basamba obubokisi ne tekiddisaamu kulonda era ekyo nkibasomesa kye bayita amaanyi ga bw'omala okutegeera amaanyi ga state otandika okulowooza okukola ebituufu otandika okwempawalinga abantu kakati bano boyisa amaanyi g'abantu fine bagajize naye nze amaanyi g'abantu bekawempe sigalaba lwaki anti njagala kulaga wampise kujja kwogera nakugamba nze mpa ensonga okusiza bwendowooza ne bwendaba so si gwe kyoyagala bali abantu emitwalo 19 n'ekitundu abalonzi balonda emitwalo 3 2 mu 2 ne gibalibwa nawangulira kugumu 7 nawangulira gumu 7 ya tubere fair gumu 7 oba 10 something like around there omukenda kale yawangulira kwebiri yawangulira kwebiri tuleme kuddamu ezo that's useless nze kuzazi jeno balonda mitwalo 3 ku mitwalo 19 n'ekitundu 19 kenda fraction kyeyo ago maanyi g'abantu no tubere fair twogera ku maanyi g'abantu gwolaba nga direction edibwamu kati baba kukiriza ntugenda mu direction babali basojitegeka mangu kati ante twala 60 days the mandate yabwe era no bajjaga tukyategeka wageraga nti obudde bwatukutte etteeka litukwata kati bwaba ibula oba bagamiezi 8 ba miezi meka tetusobola kudda muteeka kola ki kulonda Byabufuzi Nalukoola yandibanga atulabyeko nnyo era singa tebakola kyonna kisoboka mwapiro baga nti badde okulonda tekujja kubaayo era bwanaabaayo okulonda wajja kuba wagenda mu kkooti ya challenge okuddamu okulonda kubanga mandatory period eri musemateeka nti mu period enti tuddamu kulonda ejja kuba eyiseeko era wajja kuba ojja kulaba malima abirizi ngagamba nti mpaka nnyo okuddibwamu kulonda kwekawempe kubanga amaanyi g'abantu n'amaanyi g'omuntu as we talk now gajani ali kungulu tukyali ddulo ani ali kungulu omuntu wakoze eki omuntu akyasinze mwe muli mitwalo yali ki yeye vice chairman wa NRM NRA deep state maje gaali mu field gatulugunya abantu era obubox babusamba ezo facts naye ruling ekigiri emabega si facts zino zetwesigamyeko it is politics at play Byabufuzi byebiri mu kuzannyibwa ndoza ntegerekese bulungi lwaki nyigambe nti yatwawula ebintu emeka amazima tugateeka ku mmezo gende yegana amazima gegali badde gesigamwako ku kino musala kubanga ku byabeesi gye bagamba nti yakituufu akalukabiddwa n'emivuyo gyabaddemu emirala naye tebikyusa kalulu era ne gusalonga bagusala lwaki wano wo bino ebyemivuyo byaddemu bikyusisa akalulu byenjogedde byebituufu ebyali ku ground obulu tebwabalwa amagye gaaliyo byebituufu ebyali ku kakati naawo era byebyo batadde mu kooti batadde mu kooti nti amagye gaaliyo batadde mu kooti nti tebwabalwa era byebituufu naye kati tukiziza kye tuta context edi mutwe babasibidde bituufu bakuba right naye ensiba gye babasibye tebabasibirwa kuba n'enkwata gye babakwatamu tebabakutte mu nkwata ya kubanga bakuba twawule bibiri amazima gali nti bakuba amazima gali nti bayonoona kamera z'abannaabwe abannamawulire okay oba babba wonna osinzira okubeera nga otulaba olunaku olwaleero nkubuuzaako nti wasiibye otya
afunye okusomozebwa ofiiriddwa olwaziza n'okusomozebwa okulala nkusaasidde nnyo asobotuka ku buwanguzi ntiyozaayoza tuli ku Amos Media nze Matiya Sekanjako Nina Ssaalongo Matovu Moses ayogerera NED National Economic Empowerment Dialogue kibiina kya byabufuzi tukola byabufuzi nga kisinzira wano Lubaga agenda kubuuzaako tutandika okwogera ebigambo Ssaalongo buuza abantu sibo nkulamusiza ebale kunkyaza wonkyaziza waze nkyaziza nze nkukyaza sebo mwetuusa oli wange eri gunkyaza kale sebo naye tewali buzibu bandabirawo webale kulongosaamu ng'obuuza abantu oli wali oyogera ngo olina akamashini parapara ng'olina bikopo obukopi olabye nti kinyuma kati you a good student mbalamusiza abatulaba naye Matiya ono Matiya annyumira ekirungi alina byanjigiriza ne nange nina bye muyigiriza so twetwala tuba tetuyomba abantu bategeeza nti tuba tetuyomba obadde muno bategeeza nti tuba tetuyomba naye tuba tufunyemu olusi butakkaanya ku nsonga ezimu tufuna obutakkaanya buli wemukkaanya buli kaseera manya mwenamwena mubaka ekikyamu so tuba tetuyomba nawagamba singa takomawo naye kibaita okukolagana nti muyinza okuba temukwatagana mu birowoozo oba ku nsonga emu but tekigana ate nkolagana so nkwebaza emirimu gyokola ngigoberera ne ku bintu ebirala ndowooza singa tufuna abantu abawera oba oliawo eggwanga tulina oddiyambako tuli mu katyabaga olwaleero mbadde ngoberera nnyo okulona kwa DP nkugoberera nnyo era wenfuna akakisa okuyisawo eddoboozi erya muganda wange Honorable Richard Sebamala liyisaawo nga nsaba banna DP bamulabemu obwesige bamulonde olunaku lwajjo twabadde ne Honorable Sebamala oyo tubadde tugezaako okusinkana ba delegates mu ntambula twatandikira Greater Mubende tugenda Fort Portal netugenda tulaba Bunyoro region tulaba sub-region netugenda Arua netuva Arua netugenda Erira netugenda Eggulu netuva tugenda Erira yo twasembedde mu Eastern twabasinkaniddewa Bugiswawo Mbale naye kyatuweddeko nti ye nga anoonya bammemba abafunemu akalulu Nobert Mao the President General ko yayise ba chairpersons ba districts bonna aba DP abakuliyo obukiiko bw'abakyala ba chairpersons b'abakyala ne ba chairpersons b'abavubuka okay bonna n'abakuŋŋaanya n'abatwala ewa Jerusalem Sale bakoleyo ki naye ebyabikola nga banne abeesimbyewo bagamba nti delegates list eriwa tunagikola naye mu butanagikola yiye abakwese n'abatwala Eggulu basinkane Sale babawe ssente abavuga abatwale gye bagenda okulondera but you talk about Sale weenaale ndowooza Sale be bannannyini nsi eno nga bwe beetwala bannannyini gavumenti be batulinako obuyinza munnange baatuwamba oyo gwe yatwalidde bammemba ba DP abagenda okulonda ebya demokrasi kakati otera okumbuuza wano oluusi waliwo bempisaamu eggaali noŋŋamba naye kyoba yogera naye mugende wano n'ogamba lwaki baliyo banonooza kati njagala kuwa kyakulabirako DP kibiina ky'ebyabufuzi ekibadde wano ekikadde anti ndaba omwogezi wa NED awedekera ayagala President General nakugamba bwe nti buli tufuna abakulembeze mu bibiina nga b'amaanyi era nga beesimbu tujja kukola ebyobufuzi eby'opposition twegatte wamu mu maanyi mu kukyusa gavumenti naye bwe tufuna nga batono ba mwoyo mutono kati nga banno batima omwoyo mutono gwe yo bikolamu NRM naye ate banno ekibiina kiremeddemu oba kitegeera kati tewali bintu by'opposition mugenda kuteesa biri serious nga mawuta birimu naye opposing nga wa opposition naye ate ali
nabali era atunda yaba so intero mwajifunye nga ntufu nti bagenze si ntufu mbadde ono mwana simu ajituna yakolaga bifaananyi kwene eddobozi actually ngenda kuwa eddobozi nkwene ebifaananyi ngali mukwogera mawu nga yuga ne salenga yuga ne bifaananyi kakati niye salenga nga baba tasikiki era yagiyise na theory ya transition mawu yagikulembera gamba ba you know this I don't know how far you have gone to this theory of yours of the transition manyi what but for me I'm not a politician ani ayogere Salim Sare for me I was tasked to make people rich so I heard the earth creation so I want to see everyone with the money yeah nagamba ne yebaza okumuyita okusinkana ba delegates ba DP nagamba this is the first time I'm meeting the National Executive Committee of a big party. Even in NRM, they don't invite me to talk to them. But I've got a chance, I can now speak to DP members of NEC. Yabasinkani weggulu. Yabasinkani wa mawo. Mumakaga mawo eggulu. Mumakaga mawo eggulu. Salimu Saleji yazze. Neno mawo alina amaanyi. Osulira Salimu Saleji. Okitegeera. Kati bwe ngenda twogera ku ebyo ntwogera ku bya need. Nalowooza omuntu ng'obadde ogoberera DP. Eddoboozi lyeryo. Mawu yasoose okwogera era bw'oli playinga bwe liggwera olyanga n'ono amuddamu era mu bigambo bye baga nti the generals advised us kati ne general n'addamu n'agamba but so nze nja kusaba akakanyumira abantu kabateeremu because twogera ebyaswakaba eddoboozi tugenda litekamu bwe tuta exposing abantu bano tujja kutegeera bye tuzannya nabo nze bwe ndaba ekibiina bwe kibanga kirimu opposition nja kyogerako olunaku lwe lulikeera nga mukama wange president wa Inkableta yatandise okukola ebitajja tojja kundaba naye because nze nyina endowooza nti tulina okwadvansinga cause y'abantu abantu banyigirizibwa abaana baabwe tebasoma amalwaliro mabi makubo ebintu bibi naye nolaba nti eyali badde ayambako gwe mwesize ate akukuta nabali eyandi badde ayambako ate asaanyaawo abalina okuyambako oba ntegerekeka kugamba tulina blackmail tuwaayiriza tukola ki kati nzaawo Matovu siriiwo sewakana sibamala mukwano gwange era bwe mba nyina kyensobola mukwasizako tiwali lwaki sikikola kubanga wa DP nga ndi wa need it's not a problem bwe mba nyina mikwano gyange aba NRM then why not him moreover mba nyina mikwano gyange aba NRM lwaki ate ye is a colleague is a brother is a friend so nyina okuyimirirawo naye kyonna kyekyetaagisa tukikole kubanga bw'abeera eri nga gyazannyira nkakasa nti naye nga nzannyira eno pate ye nkakasa nti singa well organized ye pate nkadde wano yevuddemu abasinga abantu bano nange gye nali so ne Museveni actually Museveni yennyini ekola kusinga DP bakimeti DP ate singa etereera ate ebintu biba biralamuko okitegeera so they are fighting hard okulabika nti ebibiina byonna beat NUP bali collapsinga DP collapsinga FDC UPC tewali kibiina kina kusigala nga kiyimiridde ne need singa nasimba neteekamu omusindo gw'amaanyi ojja kulyanga era mulimu enjatika because tebakkiriza kibiina na kimu kubanga kikoze eki kiyimiridde so saagala abantu beewuunya ate lwakyogera ku bya DP ate lwakyogera ku bya NUP lwakyogera ku FDC yes for as long as it's a party it becomes a public entity therefore it concerns any sound mind Ugandan tuve wao yatugende ku nsala ya kooti eyasaze nga omulamuzi Bernard Namanya agamba nti akaluke kawempe kaddemu okulondebwa Nambi owa NRM yateeka omusango no mu kooti ng'asaba by election baddemu balonde olw'emivuyo egyali mu kalulu bannamateeka ba Elias Luyimba Nalukoola ndowooza oba aliwa bayitayo ali Mecca ali ndowooza mu saidi za Buwarabu eyo bataddeyo appeal wa notice of appeal na appeal byawukana okay balaze nti bagenda ku appeal jala tusooke wano ruling eno etegeeza ki ku maanyi g'abantu amaanyi g'abantu agasalawo nti Nalukoola ffe tulonze ffe ng'abeekawempe omulamuzi n'atuula ne banne ne bagamba nti akaluka ddibwemu what does that mean nga tugenda mu 2026 njagala
tusooke tubeereko facts ze tupiikinga mu kino ekintu. Kooti yasaze omusango guno ng'esinziira ku bujulizi obwagiweereddwa. Yasaze based on facts. Kubanga gwe nange okimanyi bulungi nti obululu twalabanga basamba obubokisi. Tebaabubala. Ontegedde? Tebaabubala. Issue si ani yasamba. The issue is tebaabubala. Njala twabule bibiri. Ani yasamba ne n'obutabala. These are two different issues. Yo kooti bagigambye, Nambi yagambye obululu bwaffe omutwalo mulamba somabo mumeka mukakaaga tebwakola ki? Tebwabalibwa. And that's a fact. Tebwabalibwa. Era inagamba nti nze singa bwabalibwa nalibadde empangula. You cannot rule it out because tumanyi wa kitufu wasiki. Ekyo between me and you, yes we know eri stronghold opposition. Yali tajja wangu. Okitegeera? I know teyandi wangudde. Naye kati nze ndi ku kooti ku facts eziri kuki mu kooti. Yakugambye nti ziwoli nali wangudde. Kati omulaga okakasa oba olimba tukaddemu. Oloba sandi wangudde. Otegedde? Because tebubaliddwa. It's a fact. Two, mwalimu amajengo okutiisatiisa n'ebirala byakola ki? Byalimu. Nayo it's a fact. Nambi nga candidate yeta kugamba nti nze naleeta amajo basinze nagaleeta. Wabula tukimanyi bulungi nti yali kusaidia government era abasirikale bayinza kujja government kinamu ki? But now tugenda kwawula government ne candidate. Okitegedde? Ye akulaze nti nsibimanyi. Kubanga niyo abakama yavaayo ne yeetonda n'agamba nti ebyamaje bye bakoze abajja ati sibamanyi atwatudde ne tukanya ebintu ebikome. You remember? Byabakama ne yeetonda. Akulaga yeta bikola ki? Tabimanyi. Ne candidate takola ki? Tabimanyi. Ani abimanyi? Ne Nalukoola batabimanyi kati tugamba tudde ku fair ground gwe Nalukoola tabimanyi nange sibimanyi. Ne byabakama tabimanyi. Nedda tukiddemu. Now these are facts is about presented muchi wakaddemu because of the facts at hand. Now let us put the facts aside. Reality. The reality of the matter is facts is a court tezifalaga na reality. Yeah. Kati chicho ita reality. Reality mu Luganda kye kituufu. Court it's about story. Just a minute. Just a minute. Geo dictionary okwe ekigambo reality kitegeeza. Sagala ku misleading. Omanyi I'm a teacher. Anti kiriwe. Nze mbadde ndeeta oyagadde obukire mu kyange. Niye njagala reality kitegeeza ekituufu. Byenjogedde bye bituufu. Uliriza. Byenjogedde bye bituufu ebyali ku ground obululu tebwabalwa. Bye bituufu. Amaje gaaliyo bye bituufu ebyali ku ki? Bate bituufu bya ground. Kakati now. Era bye batadde mu kooti. Batadde mu kooti nti amaje gaaliyo. Batadde mu kooti nti tebwabalwa. Era bye bituufu. Naye kati tukiziza kye tuta context. Kona ki mwoyimiridde ng'otunuulira ensonga zino. Politics ati hand. Amazima gali nti era gwe mbadde ngamba nga nzija wano nti ba Edi Mutwe babasibidde bituufu baakuba. Right? Naye ensiba gye babasibye tebabasibirwa kuba. N'enkwata gye babakwatamu tebabakutte mu nkwata ya kubanga baakuba. Twawule bibiri. Amazima gali nti baakuba. Amazima gali nti bayonoona kamera z'abannaabwe abannamawulire. Okay? Oba sweta kati ekyalabwako mu ffenna kye twalaba kamera bazonoona n'okuba bakola ki? Baakuba. Ezo facts. Naye enkwata gye babakwata n'ensiba gye babasiba si yakuba. Kati newone kyegambe nti amaje gaali mu field gaatulugunya abantu era obubokisi babusamba. Ezo facts. Naye ruling ekigiri emabega si facts zino zetwesigamyeko. It is politics at play. Byabufuzi bye biri mu kuzannyibwa. Ndoza ntegerekese bulungi. Lwaki nyigambe nti yatwawula ebintu emeka? Amazima tugateeka ku mmeeza. Gende yegana amazima ge gaali badde geesigamwako ku kino. Musala. Kubanga ku byabeesi gye baagamba nti ekituufu akalulu kabbiddwa n'emivuyo gyabaddemu emirala naye tebikyusa kalulu. Era ne gusala baagusala. Lwaki wano wo bino ebyemivuyo byaddemu bikyusisa akalulu? Tutegeraganye. Wali emivuyo gyalimu amaje gaatulugunya n'ebirala ne tebikyusisa byavudde mu kulonda. Ne wano kooti yali genga twasigama ku musango omukadde.
Ekala box babusamba. Naye. Tebikyusa kalulu kano. Ekyokubiri, bwe tulina ekiseera ekisigaddeyo, tulaba tugenda kufiiriza bannakawempe okukiikirirwa. Nga kkooti tusazeewo Nalukoola asigale muki? Mu parliament. Because kati recommendation ezikolwa kakiiko k'ebyokulonda. Yes. Naye twagala okurecommendinga nti Electoral Commission ebeere empowered n'okumonitoringa security. Ebeere bla 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 bla. You know? You list. Naye wano waliwo ebyobufuzi nti eyeesimbawo ne Nalukoola muwala wa deep state, muwala wa Kigongo. Kigongo bibandanyini gavumenti. Era okimanyi ekifo kye tebakyesimbako, tokimanyi? Nga batesimba ku kya Museveni n'ekya Kigongo tebakyesimbako. Kakati gwe weesimbyewo ne muwala wa atesimbwako. Amanyi g'abantu ne gasalawo. Because bamuzira mu Kampala Central. Bamuzira ne Kawempe. Anti kati ebyo bibyo. Amanyi g'abantu n'ag'omuntu ani kati gani agasinze. Amanyi g'abantu gajja kusinga. Ekibuuzo kyangu. Nkuzeemu bwenti. Nkuzeemu nkubuuziza amanyi g'abantu n'amanyi g'omuntu. As we talk now. Gajani ali kungulu. Tukyali ddulo. Ani ali kungulu? Omuntu wakoze eki? Biri. Omuntu akyasinze. Mwe muli mitwalo yali ki? Yeye vice chairman wa NRM. NRA. Deep state. Kati bino bintu tutera okubinyonyola n'engamba nti tuyina abatufuga. Government yeno naye eri mu buwambe. Era nti ekijulizaako n'engamba nti ne NRMO kubanga yatwala government yeno eri mu opposition era eringiza bulingiza ebigenda mu maaso nga the so-called deep state or NRA is acting. Balingiza biringize. Osanga nakugamba nti osanga ministry nga bagiwadde obuwumbi 100 bwegenda okukozesa deep state negamba musoke mulete wantu kyalinayo omwana afa alina okugenda okusoma. Bagenda graduating e Bulaaya ate ebyensula byagize twagala gweyo ka apartment abaana babeereko emyezi gino 6 nga bali ka certificate kaabwe. Ne badira national treasury ne bajjo bilioni 15 ne bagenda bagula ka apartment e Bulaaya abaana bano babeereko emyezi 6 basobola graduatinga. Ekyo bo kye kibakolera. So si kwata bilioni 16 bateke malwaliro ofune eddagala. Kimata deep state. Kati tukola bino ebyobufuzi bino kyobola olusinga n'enjoga na gavumenti tuganye twevuma etukola kino abampisamu eggaali nembayisaamu and I just laugh around. Why? Because tebigattako abalina obuyinza babulina ate babunywezezza. Ffe tuli wano twerumaluma ng'obwana bw'enjala and they are enjoying the benefits of their fight. Olifuna omukisa n'ogenda ku ssaawa Entebbe n'osanga chartered plane ng'egenda kutwala abazzukulu bameka? 2. Batwala Bungereza. Uganda Airlines ng'etuddemu abaana 2 bato bawala myaka 8 ne 11. Security nga ebakuuma. SFC ng'eba escortinga ne bagitulamu abaana 2 ne bagenda e Bungereza. Ne batuuka ku kisaawe emmoloka ne zijja zibanona nga zikona abakumi ne zibatwala ku apartment. Era waliwo amadi 2 ezibatambuza. Ogenda okubala ssente ezo nti mu space ya mwezi gumu bilioni 15 ziri ku ttaka. Kibayita deep state. Mwebyammwe ebyasimanya amalwaliro, simanya amasomero, simanya abantu banywa buugi ku ssomero, no sense. Bali be baana. I will give you some intel. Otegere kyentegeeza. Tuli ku musango gwe Kawempe. Tuli ku musango gwe kandi njagala kulaga how powerful the deep state is. Nti byonna bikola kati bagenda kola appeal. Nenze Matovu sina kyensubira mu appeal. Era bino bagenda okuleeta mu appeal era bagenda nti obazzeeyo. Jukira okulonda Electoral Commission etwala 60 days. Okuddamu okuteeka okukola ki? Okulonda. Tugenda kwa tuyingidde omwezi gw'omukaaga. Ennaku 6 gy'emyezi emeka? 2. Tuyakwata tuli mu gwa 8. Atuli mu nominations z'aba president. Tuba tuddamu by election. Tegeeza ekifo kisigala kikalu. Gw'olaba nga by election eddibwamu. Kati baba kukkiriza ntugenda by election babali basobola ogiteeka mangu kati. Ate twala 60 days the mandate yaabwe. Era no bajjaga tukyategeka wageraga nti obudde bwatukutte. Etteeka litukwata kati
bwaba ibula oba baga myezi 8 oba myezi meka tetusobola kudda muteeka kola ki kulonda. Byabufuzi Nalukoola yandibanga atulabyeko nnyo. Era singa tebakola kyonna kisoboka mwapiri baga nti badde okulonda tekujja kubaayo. Era bw'wanaabayo okulonda wajja kuba wagenda mu kkooti ya challenge okuddamu okulonda kubanga mandatory period eri musemateeka nti mu period enti tuddamu kulonda ejja kuba eyiseeko. Era ojja kulaba malema abirizi ng'agamba nti mpaka nnyo okuddibwamu kulonda kwe Kawempe kubanga semateeka bamenyeddwa agamba bw'ati. Kati kibayita deep state bakutwala kawolawola paka realizing nga why omusajja process. Now what does this inform the opposition? Opposition kigitegeeza ki era tufunamu ki? Matuyingira 226 bw'omala okutegeera amaanyi ga state otandika okulowooza okukola ebituufu, otandika okwempawalinga abantu. Kakati bano boyisa amaanyi g'abantu fine bagagize naye nze amaanyi g'abantu be Kawempe sigalaba. Lwaki? Anti njagala kulaga wampise kujja kwogera. Nakugamba nze mpa ensonga okusiza bwendowooza ne bwendaba so si gwe kyoyagala. Bali abantu emitwalo 19 n'ekitundu abalonzi balonda emitwalo 3 282 mu 2 ne gibalibwa. Nawangulira kugumu kasanvu. Nawangulira gumu kasanvu. Ya tubere fair. Gumu kasanvu oba 10 something around there. Omukenda. Kale yawangulira kwebiri. Yawangulira kwebiri tuleme kuddamu ezo that's useless. Nze kuzazi jeno balonda mitwalo 3. Abalonzi mitwalo 19 n'ekitundu. 19 kenda. Fraction kyeyo. Ago emanyi g'abantu. No tubere fair. Twogera ku manyi g'abantu. People power. Twogera ku protest. Twogera ku opposition nga tuli Kawempe the stronghold. Twogera Kampala. Twogera Buganda. Where opposition has power. Ku bantu mitwalo 19 mu kenda ne watana up ne baya mitwalo 3. That is close to 1.5% ndozo, that's something like that. I mean 15%. Bali yawo. Abajo. What 20% turn up? Ezokola ki? Okulonda. Ezokulonda. Bali abala 80% where they. Kiki ekyabalemesa okujja okulonda? Jati. Byebiri bye nakugamba. Nti nze sisanyukira score ya Nalukoola. Kubanga nze nyina kyenjifunamu. Nfunamu deep state kyabadde experimenting. Bwe tuba kuba kiboko bajja ne balonda oba nedda. Nti tebajja. Bo bascorelinze. Kati gwosanyukira win. Niye boba testinze for the general and about the entire country. Nti abantu bano opposition wayina amaanyi bwe tunabateeka mu kiboko tebajja kujja. Nakyo kugamba nakutemera nti ojja kuba n'abantu milioni 5 abalina okulonda nga opposition wano. Alright mu Buganda. Olwo batisa bajjemu kitundu. Esatu ekitundu ozifiiriddwa automatically. Kwemu ekitundu ofuneko emu 2. Mwami Museveni afuneko emitwalo ameka? 3. Gwosanyuka nnyo nti omukubi hands down. Ye afunye emitwalo 3. Naye ate ankole ekigezi West Nile wane wala Karamoja gwe tolinayo ali ku 99%. Gwe wanababo yabalemeseza okukola ki? Okulonda. Kuba bako yabayisizaamu eggaali. Ontegedde. So sinatuli experiment gye bakoze because I could not celebrate nga ntegedde nti ate bafunye score because NRM yafuna score. Era olw'okuba bali ku experiment kati bakulaga nti ne win gye wafunira bagikugyeko. Oba ontegedde. Neke wafuna akatono bakakoze eki? Bakakugyeko. Olwande bo the scored. Ne bagamba neka nti tubalekera nakuba bakakoze eki? Bakulage n'amaanyi bagayina. Now, ekyo kigenda ku discouraging no ku discouraging abagenda okulonda. Tulaba ne batulondera bibira ne koti zaabwe. Ye tulondera ki? Era bongera kutwala kawola. Paka abantu banabyenyiwa. Paka banabyenyiwa. Ate baabwe tebenyiwa. Balina ne capacity egenda okujja abantu okuferinga okuva Kenya, Rwanda, Sudan, oba ba refugees bave Congo bonna bajje balonde. Era bajjazi bawe nanga muntu bakole ki? Gwe botalina ko konto ku nkambi yonna y'ababundabunda. Naye tulina ababundabunda bali mu milioni 2. Gwe lowooza mu kitundu eronze. Kyokka tulina ebitundu nga boke gwake tonye balina kulonda bo. Bogenda mu Western Uganda.
twabadde tutambula mwe tulo kitwaddemu ya DP ya Honorable Somalanga nonya ki nengo otuuka eyo n'ovuga district n'amanga tulebe ekipande ky'opposition ne kimu whether FDC whether whatever nga temuli ade kipande na kimu opposition and I mean it ne tukuba enkuŋŋaana zino ez'aba DP delegates betuba tusinkana n'obabuuza nti wano bameka aba intending okwesima kuba mupinga mulimu babiri out of 100 delegates you have mulimu babiri abagenda kuba mupi mulimu basatu abagenda kuba councillor. What does that inform? Bo basanzeeyo ba delegates 10 naye nobabuuza kubanga delegates tegezo yo Byabufuzi nobabuuza how many are intending to stand ne bawanika bameka obwomu ng'ate oluuso yawanise bwe yeesimbawo yagwa yali wakuna naye agamba nkomawo oyomu oba ababiri. Kakati tulina ekkatala ddene so nze bw'ombuuza bino ebintu nze ekifaananyi kyenkuba nkuba kya ggwanga nkugamba nti eno test bagikoze but what does it signify? Kati bagenda tukola ebyo omulonzi aggwemu amaanyi agaana okulonda okyegendereza nti bwe tugenda mu biseera by'okulonda omuntu amanyi Matovu nti wa needi n'abalanga 10 ng'abategeera bulungi b'opposition bayi wagamba agabe NRM kiti mulonde bannange mugende mulonde abe NRM so oli okyegendereza era bakyamani be NRM ku byalo bage bani tugende tulonde ne tuwakalulu ng'amata je tojja kamulega kale tugende tulonde. They whip people to go and vote for opposition fa tugamba ne tunagenda okulondera bajja kabba ebintu byabwe kati tutawanira kira bagenda kabba ne tunagenda okulonda oba ntege kati mubuuzi kamwe baluuza baba abo bagenda ne balonda ne baboneka transport oluusi motoka ne zibatika because they have the money mwaba mwalina kwekubiriza ate beekubiriza oba mulina bakubiriza mu abakulembeze abali mu bitundu niyo obukulembeze mukola ki temubulinayo mu bitundu ebyo. That is why osanga okulonda nga kuwedde wano mu Buganda where Kyagulanyi is very powerful nosanga wano wetutudde kati olwaleero okuva wetutudde okutuuka wa anti-jazz kilomita eryemu wano wansi Nalukoola mukabaawo wano 1 kilometer alina DR forms 5 ezaali presidential nga za Kyagulanyi nga bazireeta wuwe juka yali wa DP nene olokomanyi nti opposition bazira muga katubino tukole tutya na bino meaning nti n'omuntu yawangula ani anti-jazz ye abadde ya kansala kati kansala w'abakyala yawangula yali ku ky'abakyala naye yo si issue manyi you divert me njagala kyembadde nkudrivingirako nti tuli mu Kampala tuli mu Buganda where we have power and support naye osanga DR form 5 nga tezirika kuŋŋaanya wabula bulungi bwansi ne bazikwata ne baswala anti-jazz naye bwe twogerera nga MP waawo wa kibiina ekyo tiyasobola kuteekawo money powers kuŋŋaanya otegedde kyentegeeza n'ogenda ewa Kasozi wali ebuwama Kasozi ono Dr. Kasozi wa DP he had 30 DR forms right 30 DR forms ze bamutwalire wuwe nga nazo bazije mu Greater Mpigi because bamumanyi wa opposition ne bazitwale wuwe. What does that tell? Nti tetulina na capacity esobola ku deploying ku all the polling stations even in Buganda even in Kampala where we have the support. Near your state or government you know obusobozi because they have the money they can hire Google to opposition to do them work because sente bazikola ki bazina kati waliwo bingi betwetaaga okukola nga opposition nga twogera ku patriotism w'eggwanga waliwo patriotism tulina okusooka okwogera nga abaagala enkyukakyuka nti omuntu agala enkyukakyuka tukkirize sente tuzaagala naye tusooke tuzerekereze mu mutima mulungi nti oba ogenda kukuumira mwami Kyagulanyi akalulu teetaga kusasula bw'oba ogenda kakumira Besigye teetaga kusasula bw'oba ogenda kakumira Kabuleta teetaga kola ki kusasula for as long as ali ku cause and your ways on cause ne kiba incumbent upon we the citizens we the change seeking forces and persons ogamba nti kankole bulungi bwansi nti osanga zi Matovu nze byange byenkola by'obululu osanga emotoka nga agivuga tetuzaalibwa muziro gumu tetukola kinaye nga esina busobozi sina motoka nga yiyo n'osanga omulaba nga yo jamuwayo mafuta okyegedde n'osanga omulaba yoga nti nze nja kukola guno
twabikola wano Kasibante yagenda okujja okwesimbawo Kasibante tiyali wakabinyo ni yali ayine eddoboozi ng'ensi emukola ki emutegedde nti musajja opposition alwanirira enkyukakyuka twekola mbwekozi mulimu nze ne ngamba ngenda kumaninga Kawaala nze by then mu butono bwange mu kaluka akasooka mu butono bwange ne maninga the whole of Kawaala ofunako interview naye you will tell you ne maninga Kawaala bali bagala kubba bululube Kasaawe ennamuŋŋoona neyambaze ekisaati nga bamanyi nange ndi wa musirikale nyinamu ne pistol muno nembajjako DRF bagenda okukiregera ndi zibajjeko ndi wa opposition waliwo omusajja ali chairman w'ennamuŋŋoona w'NRM awo yali nnamuŋŋoona awo chairman w'NRM nayombera abaana abakola ku byokulondesa mu area baba firinga because bampa DR form na this guy zingango wa security ne bazimpa naye nga tubikola nga Kasibante takusasula dipite kusasula tewali akusasula olw'okwagala obikola lwakwagala era ne mukaluka nakawedde nabikola emmotoka yange nenjiwaayo ne bagivuga benyambyeko ku mafuta because nze seesimbawo because nsitwala nti okwesimbawo nze sikkatala gyendi so if I can support abeesimbyewo nga bali ku cause entuufu let's do that naye weesanga nti okimanyi Matovu yeesimbyewo talina bulungi ntobo naye ate omugamba nze otampa mutwalo sijja kubeera mu bintu byo naye nga gwe ate akyogera naawe ekyukakyuka ogikola ki ojagala Kyagulanyi agambye I've offered myself nzikiriza kyonna ekijja kijje banne kamba kulembera ntwale enkyukakyuka tyaze tombuulya ebyo bintu byabwe tebatuweereza adde amazzi tebatuweereza adde kitegezo you're not a fighter naye nanti waliwo olaba nga bano boogamba ng'ate bo embeera mwe bali anti kyenjagadde okulaga nti ffe tutandise okuba nga tukola ebintu ebyo ne wano gyoli abalamu twali mu tijje ne tubikola olifunako interview ne Lukwago ali kubuulira Matovu kyobola bangenda nendaba bampisaamu eggaali n'enseka busesi ne batuleka ne batukwata ekanoni eyo mba Bobi Wine eyo ku poliisi nenwanirira abantu bajjo 13 nga nzenze kasigadde ebweru kwanga lutwasooka okwera ne babayoola bati twali tugenze Byabufuzi ebyalaale bwe bityo babayodde kati abamu eri awo mwena tebayinza bakwata ne bakomanda kakati nze nsigala ebweru nfute munnange ogwo ntandika okuba amasimu agataliiyo mbu yali grouping mobilizing abantu mbayita ate ng'emisana twabakubyekubye kakati nibagaa nti and you are calling me to come back here what do you want to we can also arrest mugamba you arrest me nenekazaawo amasimu negaitingana naga tubate ne basayinira ku bond sheet yaji abantu 10 bameka nembajja president watijja Lukwago by then nga yamyanye edda yayiseemu dda nga ne bamukubira simu tagikwata by the way ate nga yemukulembeze abantu oluusi ngera nenjogera bagaa nika kati ate Lukwago yakola ki nali naye mu struggle nga tuleka mu field emitiano yatulekayo eno yatulekayo empiji yatulekayo you understand nezija abantu ku police by the way abaana babaddeko nange obuuzanga ono omulenzi w'NUP oba ye Nsubuga Hassan Nsubuga omubuuzanga yavaayo mu NUP ali mu Buganda First ye president w'ekisinde kya Buganda First mbadde simanyi nze ndasemba kumanya ali mu NUP obanga mukulembeze mu NUP gwe omufunanga mu interview n'omubuuza who is Matovu mu bintu by'opposition I sacrifice nalina akamotoka by then kakasipasio spasio kandi obutto obutono emabegeeri nenkatikka abantu 14 abakulu ne Mukaku yalimu n'omukyala omuyita addi eri awo mu Kisenyi wa DP ogendanga n'omufuna abamumanyi bamanyi wano bana DP abantu abakulu mutabani wa Serunjoji yali meya wa Kampala Central there so many waliwo n'omulenzi w'NUP bamuyita ayagana bwa kansala mu Kampala Central bamuyita nja kujjukira erinnya obabuuzanga nti Matovu yaani bwe kituuka mu bye tuta struggle you sacrifice watekangamu nga tewali akuwa kati ani abakuwa wakwatanga busente bwo akamotoka ne kakutuka shop naye ngo bavuga tuli mu speed 5 kuva Gombe kuba olimanyi kati balirongosaamu ne mujja mupipira paka ne mbatusa paka wano wansi mu kibuga waberanga total wali bagita money center bagita mu kibuga Kampala ne mbateekaawo buli omu naafuna taxi emuzze waka actually mulimu benna waaye 5 because wali kyo nga abantu tebayinaamu bali na bintu byafa abaana bajja ku kozi nga tebayinaamu ng'olina muwaaye 3 mekezi kutuusa 3 kwata meka 5 2 nembokyayo naye tewali ansasula kati that spirit gye tukoleramu
bw'oba oli wa opposition oba oyagala nkyukakyuka, that is the spirit we are talking about. Kati wetugaa tubyogera oluusi tujjamu n'obusungu kati oyo Matovu yalya oyo Matovu kino olina pain eri olaba abantu bebakola nga si bituufu ng'ate gwe olina ebituufu by'omanyi nga byebya ddala. Olina ne bufayiro bw'omanyi nti oyo ayogera alina gye yabadde ekiro nga kafayiro okayina nga bya ddala. N'agambako wano nti we don't want to expose people. Ne bufayiro tubulina nga bwa ddala. Era oli yakweraga naye gwe Matovu tukulaba nga weereegaano naye gwe byoliko mpozi gwe wekka gwe mutuufu. N'ogamba ekiki? Ogamba ani? N'aseka. Enkya tusiikale ku ssaawa 9 n'agamba bino biraba. Onaani nti gundi. Okakasa yeye nti wano akola ki? Alina ani wano? Kine. Nti oyo igwali naye yani nti wa gavumenti. Kati ekifaananyi kyensatuleetinga n'eddoboozi. Jjukira oba ogenda okumiitinga Jenosale babajjako amasimu na byonna. Ndabye mawu balina mutenyo alina akantu kampeereza balina press conference. Babadde eggulu. Abaana babajjeko bachairpersons bonna bagenze babajjeko amasimu na byonna. Naye kibayita intelligence ntino kikugamba wano. Toyinza kubanga oli mu byabufuzi ku level gye ndiko nga tolina intelligence mu kampu ndala tekisoboka. Kati awani ya recordings eddoboozi ate kati yamu kugambe naye omwana twamugambye kubanga muwagizi wa Sebamala naye babayise baga nti genda. Actually Sebamala namwe emitwalo 10 namugamba genda tomanyi kibe kinaabaye naye gwe nkwadde n'emitwalo emeka 10 genda. Okay? Nalumba. Yeye amanyi bwe yayingiza ka kamera ke ne recorder. Ebyo mawa byewakana. That is intelligence information. Naye bonna babajjeko amasimu babajjeko byonna ne babaaza but kye bayita intelligence olina okuba nga olina owuwo ali mu nkambi muli. Okitegedde? Kati naawe Mau is exposed. Byabadde yewakana abadde abalimba nti endagaano agenda gimenyawo. Mu bigambo wano akulaga nti bagyeyongerayo mu maaso. Oba kitegedde? Kati gwoba wa DPNs ogenda maaso n'owagira oyo nga ddala oli ku byankyukakyuka. Eddakiika 6 yalikodize n'ebifaananyi n'abikola ki? N'ebifaananyi n'abikuba. That is genocide. That is genocide. Nenga oli bakola ki? Ne bakuba. Era babudde nga wadde emitwalo agaaga. Just anana. Just emitwalo 4. Mao bamuwadde 2.1 billion. Million 2,210. Zaki. Million 2,210 yes. Zimuyambeko mu delegates conference. Ekibiina kyekifuna sente. Genocide yazimuwadde mukyala we yazinonyeeyo. Mukyala wa Mao. Mukyala Mao kayanja. Yazinonyeewa genocide. Ate nga abadde amutuulirira for a week. N'atuuka n'okumwetamwa. Ngani atuula? Mukyala. Akeerayo nga lyali eri business. Paka lwakkiriza nti waayo akasajja kataddeko akazito. Kasajja kasibamala katambula, kali bunyolo, kali eno. Ekibiina sente zekifuna. Mpozi kati Mao naye yakozesezze okunoonya akalulu kibiina. Naye ate era yeerereza ekibiina azikozesaako. Because y'omu wa signal. Ne bamuwadde milioni 2,210 zigeze zimuyambeko. Kati agenda ziwa pa delegate. Already babuwadde 8 abagenzi. Just emitwalo. Naye bennyini be bawadde be batwadde info. N'abalala batukubidde we are meeting them today. Tunagenda fena. Chibubu yagala tugenda wali call ping meeting weri. Sawa meka. Yali nakati yalooze tandise yinza okwetandise. Tuwa kuva wano itandise. Era twagenza okuvaayo nga n'abalala twasinkanye Bugisu. Actually abantu twabasinkanye lira ekiro mu Costa nga bagenda. Twasinkanya motoka nga 4 ezabadde zitwalya sala abantu. Naye nga abantu nabasooka kuyita waffe. Ne tuba brief ne bagende wasale nabo bazikole. That is opposition gye twogerako. Nkugambye nti nze Matovu actually amulake roso omuntu asobola kumpisamu eggaali awo ne tula ngamba kamwe wi time ye kafairo kenja kakola ki nja kajjo kateekaawo kwanga tubamanyi mutenyo una ampereza press conference yawe sama. So kiki njagala okulaga wano nti oluusi kyetaaga okwewaayo bwe tuba tukola ebyobufuzi eby'ensonga nga tuli byobufuzi tugana tununula ggwanga twaga tulaba obubonero nga bwakununula ggwanga nze Matovu nkola mirimu gyange
naye mu mirimu gyange gyenkola okwata 10 n'obako go supporting okwata ya bino bako gokola ki go supporting nagamba nti ekizibu kye tulina wano abali mu byobufuzi abali ku front abalwana ate bebenoonyeza sente naye singa tubadde organized wandibaddewo nga yo enonya sente Matovu bwemba ndi mu byabufuzi eba ndi activist weewayo bakusibye family ejja kusigala ng'erya naye kati olwaleero bwenda wana so magamaga n'okudduka n'enkola ki bankwata ani analiise ewange obeerayo nga ne bw'obadde olwanirira tewali akoze eki ne bw'oyisa abantu ba bulijjo bw'oyisizawo eddoboozi teri afudde okumanya Matovu balya. That is why the Hezbollahs are strong. So it's a faction but strong because they organized. Oba ku bantu abasobola okwanganga Israeli ne bakuba ebikompola mu nsi mwinda Israeli okitegeera because abalwanyi tebali mu kunoonya. Naye kati bwembanga ndize mulwanyi ngenda okulaba abaana bantu banagenda ku ssomero Jenosale bwampita okumpa emitwalo 4 nga ngenda nga nangisikanga mbo wayi kangula ebitabo by'abaana kanzisike requirements zo nzikole ki nzifune. So twavudde kalulu ka Nalukoola nenkolaga how deep state works. Mu Luganda tugamba nti akusinga akukubya gwokola ki gwokutte. So kitegeeze bwe tuzannya byabufuzi tulina okwongera okuba so lethal, tulina okuba nga tuli sophisticated, si kwasama bwasami kulota nga twogera. Tulina okuba bye tukola, tulina covert activities, tuli clandestine, tutambulanga musota mu busubi. Kati mbawo yakweka ba delegates kati kambuze Linda kati bamu nominatinga ati bana ku nominatinga kati bagenda delegates conference ya lwakuna ati kizagala okulaga baba nominatinga wali embalala ono gundi mbawo byabadde akola ya state byekola ki byezannya niye kyasizo mu busaako okumutiisa n'okutikka abantu batwale Jenosale abasinkana abokyeyo twatambudde ng'omusota mu busubi agenda okulya Greater Hoima tutwade Fort Portal tuli mu that is Toro sub-region tuvuddeho tuli Mujero sub-region tuli Arua tuli Lira tuli Gulu, you understand? Ate nga abantu ba delegates abali genuine niye bakweka olina okubanga bw'oba mukulembeze olina capacity eringiza mu nkambi eri tinelisi y'aba delegate tugirina as of now naye bo baganya ogikola ki ogita naye tugirina kyekitegeeza okuba nti if you are aspiring for power uliriza if you are aspiring for power olina okubanga enkambi y'omulabe wo gw'ogifuga wetwogerera the strongest opposition party olwaleero erina okubanga efuga ebitundu 2 ku 100 ku government eno eriko si 80 but 20%. That 20% is enough for you okumanya ebifaayo and how to counter. Bwemba nga nze ndi wa need as small as I am nga nsobola okuba ne intelligence empa byempa nga bwe ndakugamba tumanye endagaano eza minerals ezawasayinize nga zakyama tumanye endagaano zebakola ez'eddagala eza Ministry of Health nga zakyama bagera kola trials mugema abantu tuzimanyi kati bwemba nyina capacity emanye ebyo nembiwamu nembirinnyamu eggere then if a strong opposition party olina okuba nga atenze byenkolo nkubisa emirundi 10 because you have the resources. Nze bu resource nkozesa buno bwange obuba muki nembaako bempitamu ne bampa info. Olina okuba nga you have a desk, okay, emanye ebiri mu defense, ebiri mu security, ebiri mu health gye banabbira, ebiri mu works gye banabbira kubanga sente bazibbira mu zi contract mu bice ebyo gye bazisiza. You must have the capacity to know where bagenda okuyisa where wali omukozese you know nga they are paid nga bili paid ngo ogamba nti nze omwezi spending million 3 ngula information era nga n'abagikuwa siba wansi nnyo ngo bali ku top bola abajene balina ebizibu ne baminisa balina ebizibu tebalina sente bakwana nnyo bazaala nnyo balina obwana banegerekinga kati gwe okwatako obwana 3 n'obumuwererera ajja kuwa buli byoyagala. Kati Matovu nawo nagenda munda mugenda otabamiruka ngenda ngo observer oli confirmed already set I was confirmed but you see me there
Bona abojja kubayo yusimi. Ate bana bakumaliriza byaffe. Ati kugambibwe nti bona abogenda kubeerayo yusimi. Ngizo beerayo n'obutabeerayo kusinza. Kyonna kye kiri. Bona abajoli yusimi there. I have the capacity. I have the capacity. This is opposition. I have the capacity. Kubanga n'abakuumi ba Mao bano ng'ojjeko wali ab'amagye ne bano bazimbe baani mukubire essimu kati mugambe nkwokyayo ono munene mukubire essimu kati mukubire essimu kati mugeri nya bodo gye wano lewa atajje ni ati ye mukuumi waani kati ayinza okundaba namba nsinga ng'ate amanyi bw'anaava enkyange namwokyayo nyinza okugamba nti zimba abaana be babiri sebamala yabaweerera. Ebyo bireke Matovu no njagala no mpa kyakulabirako uliriza oyogera kituufu oba kyakulabirako this is a fact. Okay tukireke ekyo uliriza abatulaba kireke Matovu ngezaako kusomesa how to get power mu nkambi y'omulabewo olina okuba ng'ogifuga. Nkugamba bwe nti n'abakuumi abali ku lusegere lwa Mao omu ku bo ezimbe omumanyi kati nkugambye abaana be sebamala abaweera fees naye ye mukuumi w'oli kikyenkulaga ng'oli opposition onoonya obuyinza olina okuba ng'olina capacity efuna ba genero n'abalala bali ki oba muwasiriza mukazi oba muteze womanyi but you must have the capacity. Omutego omwala n'amuzaalamu omutapinga butereevu batuwa eyo nebeera nkwaso yo eno state bakuwa omuwala bino bamanya nti Matovu munyi wa mwenge balashi yatera okubaamu yawali n'akulabye ne bateekamu ebiwala bibiri baga nti Matovu yagala nnyo abakazi nojja okitapinga before you know nga kina n'olubuto kandi nekifuuka kikazi kyo kumbe kyo kiri kuki era baamukutega bw'omanyi omuwala namusanga wali mu bbaala naye nga ekituufu kiri nti anti wuliriza si yaffe kati zimbe sebamala gwakwale kati which capacity is that? People are poor first of all. People have problems. These generals you see they have problems. The generals have problems. Kakati gwe general otapinga otya mu kuba ntafuna promotion gy'ayagala. Abadde ayagala promotion k'ayagala naye abadde ayagala gendako mu America abadde ka visa kamulema bagano mukolerako naye ate gwena obusobozi omwaka visa ne ka ticket n'okasasula gwoza ta celebrating otegeera. So kyensomesa wano kyekiriwa bwe tuba twagala buyinza tulina okuba nga tulina capacity to infiltrate nga naffe batu-infiltratingamu. We also must have the capacity to infiltrate those betuvuganya nabo. Nti ne mu family ya Mwai Museveni olina okuba nga olinamu either ku bawala be oba bazzukulu be nga kyaliwo. Sijja kumenya wano yali agenda okuwasa abanga muwala wa Museveni naye nga ali muki ali mu opposition eri mu FDC era kyali baatuka ku level nga bagenda kukola bagamba first of all is a Muganda, two is a Muslim. We can't allow that. Is opposition. He was opposition, a Muslim and a Muganda. Era bawunzika bamulemesezza ne bamuwa owaabwe naye tekijjawo ate mpuliziganya kubanga ali muntu we ate be babeererye wajjajja bamanyi ebifumbibwa mu famire bwe beegabanya ebintu era bw'oyisayo akasimu once in a while mubaako emboozi gye mukola ki gye munyumya. Bino lwaki mbyogedde olwaleero tutunuulira deep state bwekola biki byekola gw'olina kukola kyayagala obuyinza naye oba oyagala bwa MP nina okubanga nina obusobozi gwe incumbent nina obusobozi obumanya ekifo mu nkambi on a daily. Gundi yabingamba n'endowooza byakusaaga bijjirwa yangamba alina okumanya omulabe we azimba okugambye olwaleero singa naalangirira officially nti ngenda mu kalulu ka kimanya kabonero nina okubanga manya bedi bwanika waalya waasula abagirlfriend balina n'ebirala. I must have the capacity era bwe mba sikisobola ntawaanira bwereere kubanga olina okubanga osobola okumanya baateesezza ki agenda campaigningawa resources zalina zinkana ki omusajja yaweddemu asigaziza obukadde bimeka kati ze nkyalina ebitaano byange mbikozesa ntya okumukuba oba nze nsigaziza 10 omusajja akyalina ebisatu tukoze tutyo zimuggyako ontegeera. So naawe agenda kubwa kansala you must have that capacity
olwo tubadde ku lecture ya kutwala buki nkulaze nti mulimu okwefiiriza ndekyo nakikola nze Matovu olina okubanga olina obusobozi obutapinga mu nkambi ziri etc. There are so many tosobola byekiso singa kati kubanga topic yabadde akaluka Nalukoola n'amaanyi g'abantu negamba amaanyi g'abantu bati gakoze eki ku mitwalo 19 ne bajja 3 batulimbyemu amaanyi twandigalabye nga singa babadde abalonzi baali emitwalo nga 7 naye nga obululu omutwalo gumu kakaaga gwe gutabalwa nga Nalukoola yafuna obululu emitwalo 4 n'ekitundu nga bwoddira ogumu akakaaga n'ogugatta ku bwa Nambi akanaana era bukola 2.4 nga obusigadde obwakusinze Nalukoola buli mitwalo 2 n'ekitundu. I'm telling you tebandikazeemu nkiddamu singa Nalukoola yafuna emitwalo 5 n'ekitundu oba 6 Nambi n'afuna mutwalo gumu 12 ng'akaanya gumu kakaaga nti bw'ogatta ogumu akakaaga ne guno gibeera 8 ng'oli ayina kitundu nga bwe bamusinze imagine gye bamusinze Nalukoola gikubisaamu emirundi 2 tebandikazeemu kuba baali gavumenti omukyala Nambi ne batukuwa guno ogumu akakaaga era oweze emitwalo 3 n'ekitundu ate omusajja abadde kwena mmeka within a force nti okulonda kwalimu ebirumira basamba obubokisi ne tekiddisaamu kulonda era ekyo nkibasomesa kye bayita amaanyi g'abantu bakoze experiment eyo njagala bakubiriza tugenda mu kulonda mwejjeemu akatengo bwe tuba nti abalonzi mu Buganda tulimu 5 million oba 6 oba 7 ffenna tugende tulonde muntu gwe twagala ne bwe munaabanga muli 6 million ne mugendeemu kitundu mujja kuwangula ne million 2 mu Buganda omusajja bafunemu 3 ebitundu ebirala bakube hands down ne bw'ojja ofuna emitwalo 5 n'ekitundu ewano ogenda okufuna emitwalo 5 ogenda obugattagatta muli emitwalo million 8 Mwai Museveni abadde nga wanguya ku 6 kitundu kitegeeza omusinzi kale abo batandika okugamba tujja mulangirira naye nga muwangudde ebyaddala ebirala bino ebyokwesuddiya era waba okozi lwaki nanga onvaayo ngamba bino byaddala naye bino ebyokwesuddiya ng'olina abaka 5 mu 7 ng'ate gwe wawangula nga bali 14 nga tutambula mu bitundu notasangayo yadde akapande ka opposition sina need sina FDC sina ki you know there is a problem we need to work hard soka tuve mu kwematiza mukulu wa Nkasozi Lord Mayor addako nakikugamba nti ate tugamba nti limbanga abalala bonna gwe omuntu teweerimbanga kubanga amazima oba ogamanyi limba abalala bonna gwe omuntu teweerimba kuba amazima ogakola ki ogamanyi so opposition tetwerimba tetwematiza njogera olulimi lw'abayaye tetwekuba kasabbuuni opposition tetwekuba kasabbuuni tuba twerimba tukole ebituufu tukireiminge victory nga ki nga ntuufu si bya kiyayi Uganda tegamba nga konti ina bana abaka we bati okuwangula obwa anti kati omanyi ojja kweta that logic nsooke nkubalira obululu n'engeri y'ennonda yaabo oba yagala nkugiseeyo kale kiriyo toba nkugiseeyo simu njikugiseeyo tojja gijjayo mbadde ngenda kujja nkulage statistics nkulage voting partner bwebeera nawa gye batuwangulira wano mu Buganda bakusalako omuwendo gw'ofunye nakikugamba nti Mwami Kyagulanyi omundi oguwedde nze mu mutwe gwange nkakasa nti yaweza obululu emiliyoni wano e Kampala mu mutwe gwange nkakasa nti yakola ki bamuwa mitwalo 45 Museveni abeera mu 15 then you celebrate nti omuwangudde naye ne weerabira nti bakubbye enkaago ba 5 mu emeka tebagibaze so what they do mu Buganda oya opposition that support bareducinga bw'ofuna obule miliyoni 5 bagamba ofunye 2 kitundu kalatenga wala toyinaayo ebyaddala ng'oli ayinayo kati ate ye wano wafunye obule emitwalo 5 bagamba yafunye 18 oba 2 ne bamwongeramu 15 naye n'osigala ng'omuwangudde naye ate afunyeyo obwekiyayi ate gwe bakusaze that is logic kati that's another debate how did you protect that how did you do that dynamics zijja zitya that will be for another Matovu nga tumaliriza nja tugende ku nsonga ya Mwami Museveni ey'okwetondera Buganda lwaki akikoze kati mu myaka gyonna gy'abaddewo Mwami Museveni buli kiseera nga tugenda mu kulonda abaako kyajja nakyo ekipya ekirina okusofteninga emitima gy'Abannayuganda era wano kati bwogera n'omwogerako n'omuyisaamu eggayagaani kati avuka tebalina mpisa bw'abanga omusajja omukulu yavuddeyo ne yeetonda mutwale okwetonda kwe okitegedde now akoze statement to soften your hearts jjukira abakyala bangi batusinga abasajja obungi ne mu kalulu
omukyala ngoze ne weetonda aga nti musajja era bannaye neetondedde naye njagala okuteekateeka eggwanga ndireke nga litebenkedde mumpe ekisanja kino kyokka owulidde omukyala yagambye kati musajja ate waabagambye kati mumuleke n'okwetonda yeetonze mumuleke akoze ekyobuntu bulamu fena tusobye waliwo malayika gwe Matovu tosobyangako naye omusajja aba yeetonze buli lwetugenda mu kulonda abaako nekipya kyajja nakyo ne mulaba nga bambi asaanidde abajega ne mulaba nga akoze ki abajega kati eyo kaadi yagitukubye agitukubye ababadde basaba reconciliation n'okuteeseganya akusooseeyo akwetondedde kubanga mu reconciliation package tugamba nti tusonyiwe ebibi ebikoleddwa ligimu tuddeyo kati yagamba neetonze ne mumpe mandate mbaguse tukite olaba amajega bagwa mu katego si basobola bagenda kagwamu akutwalenze mu kutambula kuno nyina bye nalabye ebya PDM tubikuba wano nina tegedde bannayuganda ebibakolera gwova ku kitundu kyosanga nga onoonya change wa mitwalo 2 ng'olina okutambula omuluka mulamba ofune change wa mitwalo 2 oli azze ku dduka ogula sukaali ng'ayagala kwota balina tisira kwota bamusiba muno obwobuvera basiba ebijiiko nga 2 like ebijiiko 2 nojja ng'ozze ogula sukaali nusu 10 ebijiiko 2 ekijiiko kimu n'oleta emitwalo 2 bagala situna change ng'olina okubuna omuluka onoonye change ye level ye poverty level eri mu Uganda kale omusajja wajja gamba nti akuwe miliyoni ya sente otandike business ya rabbi tewali amugamba kyovola mbitundu ebyo instead of million babawa mitwalo 5 kakadda kubanga najina enkaaga alaba mpitirivu ate ababimukoleddeko wali bamujja kukibaala naye ze bamuwa alaba mpitirivu nnyo nkugambye emitwalo 2 obunoomuluka ng'onoonya change obunoomuluka so kati okwetonda kw'omusajja politically ye kwamukoledde kusofteninga mitima gy'abo abanafu mu mutima abanafu mu kutegeera atosobola kwefumitiriza ye kyamukoledde kufi bannayuganda it doesn't work in any way yali badde yeetonda olw'ebikolobero ebimu kati tumuvunaananga ebikolobero kukwata abaana b'abandi n'abasibira obwereere kubanga oli yambadde akakofiira yambadde ekimyufu n'omusiba nga naawe okimanyi omusibira bwereere omusiba kutiisatiisa mukama we oba n'abalala obatiisatiisizeeko kati okwetonda okwo kwali badde perfect singa kwazze ne presidential pardon nti n'abaludde mu makomera abasiddwa nga tebawozesebwa amaze omwaka gumu 2-3 tubatadde be bakwata n'ebyobufuzi tubatadde okwetonda kwandibaddemu amakulu okwetonda kwandibaddemu amakulu nti be tubadde tutaatira nga babbi bali enguzi nabo tubakutte badde balumya bannayuganda naye tubaprotectinze ebbanga ddene mutusonyiwe kale kati katubakwate naye akimanyi nti Buganda gikozeko ebikolobero ebingi damage nene nnyo balerawo ekyo kiri ku buli muntu ku mutima gwa muntu damage because Buganda is a target. That is why we ndaba bannaffe opposition nga bakuba institution ya Buganda. I also feel bleeding because Buganda ebadde target since colonial time. Era ndowooza Cohen byali awaayo report yagambe unresolved question ya Buganda because Buganda etwalanga nation bali kitole. We cannot have Uganda governable well nga Buganda ekyali entity. Inechi jigata bachita taka. That's unresolved question. So okuva mu colonial time Buganda bade target. Kati ganti bwendaba opposition ngati mune bagikuba kubanga Buganda twalibanga ne opposition. Nga entity yo opposition. Kaya ne bobera opposition atino gitagitinga nawe. Really what are you doing? What are you doing? I mean, what are you doing? So chinkola bubi
nti ne twandibadde nga opposition kubanga ebadde e championing nnyo causes opposition banyigirize bana ki kati ayo bojja no targeting nga nabo twaliko jizaako akazito watujjukire nti Buganda eri masanganzira oli mu Uganda eyawamu naye ngo yagala kubehavinga nga entity independent kati olina okubanga wekakkanya osobola okukolagana ne government yeno tolina kubanga waganyala so that balance Katikkiro yakyogerako Mayiga n'agamba nti tujjukire Buganda eri mu Uganda nze Katikkiro nyina okukolagana abali mu government n'abatali mu ki kati bwakolagana abali mu government bamuyisaamu eggaali kati bwanakolagana abali ku opposition government ejja omuyisaamu ki abali eri mu government bajja omuyisaamu eggaali therefore what kyekina okubaawo Buganda esaanewo so that balance tulina okukitegera nti eba institution ya Buganda n'abakulembeze baayo baba bali mu katyabaga akazibuzibwawo twetaaga bayambako buyambi how to sail through so njagala tuveewaawo kati tugende ku tusembeyo n'ekibiina ekipya ekyatongozeddwa Mwami Mpuuga olwaleero kati ekyo nakyo weekiri DF bakiyita DF Democratic Front PFF naye eri mu kutabakana okulaba nga naye bagiwandiisa ebibiina bino ebimiruka mu opposition bikolera opposition bigiyongera amaanyi oba biginafuya bonafuya Mpuuga teyakoze kimukolera ye ng'omuntu. What is opposition? Bebali kudulwa bula government. Kati opposition kitegeeza abantu bonna abatakkiriziganya na government byekola. So saba wabula government. Opposition kitegeeza kuwakanya. Ebyo tuba bitagenda bulungi ne government eriko. Kibayita opposition. Ekyo bwe tuba tukikola buli omu waddembo kikolera wawulira wali comfortable. Nakugamba nti nze twafominga anti kati go ekizibu kyo towa muntu mukisa kunyonyola and that's the problem you have. Alright? Kanyonyole ensonga so badoga nze mbane kugante bibiina byonna bireetebwa candidate kola. Now opposition nkugambye kitegeeza abantu abatakkiriziganya na bikolebwa government ebeera eriko. Obutakkiriziganya buno buli omu abulaba okusinza mu ango mwayimiridde era n'abaako kyabukolako okusinza ku ye bw'alowooza. Kati enjawulo wejjira nti gwe kyolowooza nyinza okuba si kyendowooza. Nze nyinza okugamba tugende ku kkubo tweyiweewo tubakuba amayinja. Bwe ogamba ebijja kutisa abantu tebikola. Nze nga kyenzikirizaamu tutule tukanye nabo. Wenaga nti anze sha toyinza kukanya nabo. Kyetulina okukola kimu tubavume buvumi. Wenaga kati ate bona abavume ebivumo bitta nedda nze tugende mu nsiko. Olabe kati so far tulina factions zimeka eyo mu nsiko ey'okuvuma ey'okukuba you know kati eyo mu formation zeze zenjawulo. Nti nze mpulira tulina kwanganga abantu bano nga twadvancinga ebirowoozo ebyekiyivu. Oli nagamba ebyekiyivu babyogera dda tulina kukola bino. Kyekyaleetwa okwawukana kwa Mugisha Muntu ne FDC. Mugisha Muntu kwagamba tusobola kwanganga abasajja bano nga tuzimbye structures ne tubazinduukiriza. FDC mainstream legamba nti nedda yali that was message nedda tulina kubanganga ku street. Or differing views and perception. Oliagamba kangene nkola ekibiina kyange nzanye byemmanyi. N'oliaga naffe tusigale tuzanye bye tukola ki? Oli ajja kujja ne School of Thought agambe nti government zonna world over okugwa zikozesa resources ezivudde mu government eyo. Omuli emmundu, omuli sente, omuli personnel. Right? Era bwe mbanso ogenda okufuna billion 10 okuva mu 7 kangene nzifune nziyambise mulwanyise ngoli agamba shia oli musiru kati bona azifuna yasigaza trillion. Kitegeeza kati okola naye tete oba olimba. So kati wagira Mpuuga olwekyo ojja kwesanga zenga nti kankole ekyange nzifune mbalwanyise. After all Museveni agenda kaddiwa balinja beesobolera. Oyo abeeraawo. Oli agamba nti nze ninnyeka ekigere sidiriza wa mabega. So mu formations ezo kati Mpuuga owekitiibwa okukola ekibiina it is excellent perfect 100%. Why? Ekibiina kyabaddemu bakugambye oyo mubbi
oyo ali kino, oyo ali kino, oyo ali kino. So they cannot accommodate him. Therefore takyasooka kukibeeramu. Ye ng'omuntu ayina endowooza n'abamugamba nti akyalina kyasooka okugattako ku byobufuzi by'eggwanga. Therefore alina okcreatinga platform wakolya politics we. Nkugambye nze nali wa DP. Naye nalaba nga sikyasooka kukola bye njagala nga ndi mu DP. Noddukayo. Nenkola formation gye bayita need. Nkole bye nzikiririzaamu. Era bye ndowooza nti bye biki? Bye bituufu. Information nijja nebeerawo. Nooli formation nijja nekola ki? PFF nayo yakoze formation. Nti mmwe abagamba nti ssente muziggyeyo. Muziyambise okulwanyisa omusajja n'okufuna aba MP. Tekikola. Bwe mugamba ffe katubalekeyo. Ffe tuzze mu PFF. Ndoza kategerekese nti olwa differing views and perception politically oli awulira nti conveniently alina okubeera waasobola okukolera. And that is politics. And that is the essence of multipartyism. Toyanza Matovu. Njagala kusembyayo. Obudde. Kiri ekyaba candidate ono yesimba oli yesimbewo. That is a discussion for another day. Mponzika. Tugenda mu kulonda kwa DP. Nyongera kusaba na kowola banna DP nze ndi wa need. Naye nkiddamu twetaaga abakulembeze abayimiridde okusobola okutwala koozi y'Abannayuganda mu maaso. Tuzannye empiki nga nsobola okwebuuzaako kuwa DP nebuuzaako. Weebuuza ku NUP akola ki? Abayimiridde. Banna DP mbasaba muwe Honorable Richard Ssebamala, a versatile leader, a visionary, ate amanye ekyokukola n'ekyobuyinza akimanyi. Oyo tujja kupartnalinga bulungi nnyo naffe nga bwe tutunudde nga need tulabe nga tutwala Bannayuganda mu maaso mu nkyukakyuka gye twagala. Tweyanza nnyo tweyanzege Ssaalongo Matovu Moses. Tukomye wano olwaleero tujja kutandikira awo olunaku olulala akuume atakuumira mpeera.